yesikwaniriza kadde kano wasibye otya oli otya bagita Fadi TV yogi comment section bweri awo obubaka buntera mu comment section ate osikalenga ogi followinga ekiriwo full figure abasinga ngo bamanyinga mama fangoni kikambwe kubanga obulwadde bumubala embirizi mbalisanga ko full figure ngali kundiri wekusosomula banga ali kundiri information etambula akadde kano ku social media wala benje ebyogera basinga bagamba kandida ya mutawanya basinga bagamba mbu nesanya simanyanga yesanya byandi badde yetegekanga ukyali kubanga mbu full figure yamulekera ebirwadde ugambe bitambula ku social media muna ebyo obulwadde bwo mubala embirizi mbagambe nze gwe gusoso okumulaba ngali kundiri onako olweggulo obulwadde no bakoze ki bwe bwamutandise era ng'ebifaananyi byalinkize ku social media zali sano zanga 11 olweggulo mpaka nakati bikya trendinga mongera okubanga mugifollowinga wana mawulire mpana gaba trendinga ku social media bagamba nti ensigo ya Aji bwe jaminatinze nalowooza nti bossi we aja awonya abaki abalwadde anti bugingo n'abayaye banne boogera ku social media singa bagamba nti bakitagende wa bugingo n'amusabira bossi we awonya abanange kiri ku social media naye nga bo obulwadde baaba omumalawo eyo nziku awonyire muli enanka nayogedde biki afune ku soda wa bossi waawonya simanga Maziiga Aji gali expired bannange ali lubuto ambagamba sewo full figure mbu ali lubuto jukira ensonga za simple ne full figure tezindawo kubanga zikomekerezebwa ensonga nti simple kakyawaga agamba nti agala mwana we full figure agezako kubanga afuntiza ebintu byonna akola ki agezako kubanga abiziika naye jjukira omwana oyo tiyakiriza agenda ku DNA test tufuna abasinga basigala babuusabuusa mpaka nakati ekyamazima nange siwakana nti omwana siwa simple ekyamazima kubanga wenneewuunyiza wengambira lwaki full figure yagaana okugenda ku DNA test singa omwana teyali wa simple lwaki yagaana okugenda ku DNA test lwaki yagaana singa omwana yali siwa simple lwaki yagaana munange byebyo singa ali yakkiriza oba oli awo tewali wadde omuntu abamubuusabuusa nsakati abantu bakyabuusabuusa ku nsonga y'omwana oyo bamugamba nti ali lubuto lwa Aji essaawa zino ali lubuto lwa Aji muzwera ndoza mujjukira omwami wa Ajatizula oli gwe baali baasiba nga bagamba nti yakabasanya omwana we basinga bagamba nti olwo lubuto lwe lumuli obubi nziku yasanya atoba yekakatikako buli musibe wa NUP ateebwa ne bannange awo mule mirembe embuto ento wezityo ali lubuto lwa Aji mbwa lubuto lwa Aji nkugambye comments baziwandise embujjuvu stay on YouTube platform ekiri ku social media kikabuka kikabuka nsonga zezo ezimu kwezi zitambula akadde kano ku mitimbagano egya social media nkusaba nti followinga subscribing ate nyiga kale ojja ku receiving updates each and every single day kasitona subscribing n'onyiga kale negamba nti ka comment section weekali yawo obubaka abontere wansi mu ka comment section ate osigale nga ogifollowinga kubanga bagita Fadi TV ogiwona bani updates ezina value bana amawulire agaba gatambula okwetooloola eggwanga lyattu Uganda naye nkugamba nti wakola kyamaanyi okubanga bambi wa subscribinga n'onyiga ku kale mungere kubanga mugyekumirako amawulire mbanago buli lunaku olujja ku nsiko na full figure mama fangoni baba obulwadde bumuyonka naye nga baba wazi comments mpitirivu bambagamba ali lubuto olubuto lwelumukolaki lwelumutawaanya ate olubuto oluto likatomulabako mabegakawo nga yemulamula ne Aji muzwera alika Aji muzwera kayeta sibaamu yagamba nti kinemulirako kankiyiseemu eggaali
n'aliisamu eggaali lye full figure yetayagala kumanya Haji Muswera jjukira full figure naye ndowooza naye mwangu nnyo okukola ki okweyalawo mulaba bagamba nti Simple K yamukola ki yamugira awo nange bwe neewuunyiza ate najjagaana omwana okumutwala ku DNA test singa full figure akkiriza omwana natwalibwa ku DNA test singa okubuusabuusa tekukyaliwo twalibaddewo okubuusabuusa nate oli Simple K yagamba ogenda ku DNA test full figure n'akola ki full figure n'amusibya ate busibya n'amusibya kibategeeza nti ne Haji Muswera ayinza okuba nti yakoze kyamutisa olubuto ng'abasinga bakola ki ng'abasinga babyogera tetunnakakasa oba ali lubuto tekinnakakasibwa oba ali lubuto naye ng'abasinga bakyesibyeko nnyo lubuto lwa Haji olubuto luto lwe lukola ki lwe lumunafuya naye ng'ekyamazima z'embuto ento zinafuya abakyala ziba nafuya ndaba nga tennakyayinza kukola ng'alowooza ko baka bwe basi kati full figure kiki ekimuluma kisujjasujja lubuto kiki kubanga bingi ebyogerwa naye nga mwabali e Canada mbatumiddeko abali mu ggwanga erya Saudi Arabia mbatumiddeko n'embeebaza nembagamba nti muli b'amaanyi okuba nga mugifollow nga bagita Fadi TV bali updates ezina value abamugambye agenda afune ku soda wa boss we mukulu Bugingo nti alina soda awonya naye ng'ekyamazima bagamba Pastor Bugingo tatunda soda naye bamugamba nti amusitunda akati awo ekituufu kyekiriwo yagamba atatunda soda kubanga soda gwe baali banywa baali bamufiisizaawo ku mukolo ogw'okujaguza wali ku social media ndowooza si bwe gwali omukolo ye baali baguze mungi luza kali katipa kalamba oba kaboka kakayisuzu ka box body buno bwa plastic buno olwasalwasa buno mountain dew mirinda biki bwe baali bakola ki bwe baali baguze nimbuga baguze bungi kati bafikawo ne bakola ki balutwala ku Kanalirandi babuwendiga singaga nti Pastor Bugingo soda lyamutunda 5,500 nti wa mukisa agaba obugagga soda omunywa afuna obugagga owona ebirwadde ebikambwe biri ebizito obiwona kugambye byebyo bimukola ebitambatamba akadde kano ku social media ensonga za full figure Jennifer full figure n'akangoye mukwano gwa Pastor Bugingo asinga Pastor Bugingo yagamba full figure ye mukwano gwa asinga era yagamba tayinza mugoba ku social media tayinza kumugoba yusede ezengera abula Pastor Bugingo okola ki okwawukana ne full figure okumugoba mu kampuni ye Pastor Bugingo yagaana yagamba UCC oba kiki ono mukwano gwange asinga siyinza kumugoba Pastor Bugingo yagaana ogoba full figure yagaana munaye ebitambula kadde kano ku social media bintu bya bulwadde kiki ekiruma full figure bengi obyogera lubuto buzibu kiki ekimuluma kisujjasujja aya wabiki ebimuluma tewali amanyi munaye ebyo Fadi TV Kifadi News mwera